District ye Oyam ye mukwezo ezazingama mu byenjigiriza nga kati abaana abawala bafumbirwa ku myaka 12. Ensonga eziviirako kino z'enguudo embi ezitasobozesa bayizi kutuuka ku masomero nga n'ago amatono agaliyo gali wala ddala. I was pulled by still in the same side as no school. They have to go to a place called Lela, which is some good kilometers away from here. So, but the access to schools are this way, but this farm here retards the growth of these children around here. Tutuuseeko mu bitundu bino okulaba embeera batuuze b'eno gye bawangaalira kyokka ng'embeera gye balimu eyungula ezziga. Mu biseera eby'enkuba enguudo mu bitundu bino zanjalamu amazzi ng'okuziyitamu olina kusooka kwambula mu ngatto. There are sometimes maybe the children from here, even as teachers, we don't even come this way because when it rains to this level, more than my size here, it's unable for us to come. So therefore, that's why many of the children from this side are not really educated. Abatuuze bagamba nti embeera eno eviiriddeko abaana ab'obuwala okufumbirwa nga bato ddala olw'obutaba na busobozi bubatuusa ku masomero olwo ne bazaalira ku myaka emito. There is a lot of domestic violence, economic violence. A mother is going to save her money for one full year. Some girls who are in these areas, they fail to go further with education and they drop out of the school. Tuna abana abangi abatasoma because embeera si nnungi. Tuna abaana abawala bafumbirigana mangu olwa mbeera mbi. Tusaba gavumenti etuyambe. Kino tekikosezza byanjigiriza byokka wabula n'ebyobulamu biri mu mbeera mbi ddala kuba enguudo ezibatuusa ku malwaliro tezikyayitikamu. System is needed this side, school is needed this side. At least if the access road is okay, there is a nearby health center here at Agururude where they can cross from here and go to Agururude. But because of the road, we have 2 ambulances at the district, but even the ambulance services cannot cross here. Abamu ku basawo betwogeddeko nabo bagamba nti ebyobulamu mu kitundu kino bibi nnyo nga kati abantu bakozesa ddagala lya kinnansi okwebeezaawo. Then after getting in a plans and it's true, but if you explain to the mother, the parents, then they probably might go and get some kind of medicine from the health facilities. Bo abakulembeze ku district bagamba nti ensimbi ezibaweebwa okuva mu gavumenti ntono ddala nga tezibasobozesa kuzimba nguudo awamu n'amasomero mu bitundu bya district byonna. What the government is giving us is very little. You see, you will find that for example, in a sub-county, they can only spend like 80 million or 12 million, which cannot even what. Bano kati bawanjagidde gavumenti okubadduukirira ebazimbira enguudo n'amalwaliro awamu n'amasomero kuba kati abaana batandika okusoma ku myaka 10 ekiviirako abangi obutamaliriza misomo gyabwe ne bafumbirwa nga bato. The problem in assessing what the health facility, the school and even the business and so many things. So very early age, they cannot go to school because of the water and of the distance as well. So they are not completely going to school. So they go to school when they are already a little bit bigger, like about 9 years. When they can cross. When they can cross the road. Cross the water. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku KSTV Agaleero.